Enkola eno ya computerized driving permits mobile station etongozeddwa ku kitebe ekikulu ekya minisitule y'ebyentambula n'enguudo mu industrial area ng'omukolo gwetabiddwako minisita Engineer John Byabagambi, abakungu b'ebyentambula ab'omu kitongole kya URA, baddereva ba taxi, baasi, bodaboda n'abalala. Obumba buguliddwa aba Face Technology bujja kusobozesa abantu okuweebwa pamiti mu bitundu ebyewala nga tebeetaaze kujja Kampala. Akulira polisi y'ebidduka mu ggwanga Dr. Stephen Kasima asoose kutegeeza nga bo bwe baanoonyereza ne bakizuula nga pamiti ez'ebicupiri bwe ziyitiridde, kyokka nga kino kiviira ddala mu bitongole ebya waggulu olw'obuli bw'enguzi okuviira ddala mu banka. Wano Kasima wasabidde minisita okutandika okunoonyereza ku banka ezo ezaafiiriza gavumenti ensimbi nga zikuba stamp ku mpapula ze bafunirako pamiti. That many drivers in Uganda had forged driving licenses. 2. That some drivers had genuine driving permits, but they obtained them fraudulently. Alaze n'okusoomoozebwa ku balina nga poliisi mu ntambula y'ebidduka omuli aba bodaboda obutaba na matendekero ekiviirako obubenje okweyongera. We also observed that there were many drivers who were not adequately trained up to now, and that there were many accidents attributed to these drivers who were not adequately trained. Y'omuwandiisi wa Transport Licensing Board Winston Katushabe ategeezezza nga bwe bali mu nteekateeka y'okusooka okutendekanga abantu nga tebannaweebwa driving permit. So one of the strategies is to engage police, and we will be asking the boda riders, you form groups, you tell us when you have the time, we'll get the IOVs under strict supervision to test you and train you on those motorcycles. Y'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno Alex Okero alambuludde enteekateeka empya y'ekitongole omuli okuba baddereva ba bbaasi endagamuntu nga zitimbibwa mu bbaasi. The computerized driving permit, CDP, processing, insurance and management, it's one of the many interventions which the minister has put in place to improve on road safety. Minisita Byabagambi asiimye omulimu ogukoleddwa aba Transport Licensing Board n'ategeeza nga kino bwe kigenda okuyamba abantu naddala abo abasula mu bitundu ebyewala okufuna pamiti mu bwangu. The government is losing a lot of revenue. I don't know, we are losing almost 300 billion GDP due to road accidents. 300 billion is lost. You can imagine training a doctor and he has started working and all of a sudden is knocked by a boda and he's dead. Waliwo n'ebyuma ebirala 50 ebikwasiddwa Kasiima ebigenda okuyambako mu kusoma pamiti ez'ebicupuli. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.